tukulinze fabatesa bikabe mwita bakafire abesa bikaba batusiza wano naye nkulinze tata njagala kufumbira toke ngwavudda munda ndayite ndalafu masa ngenda kufumbira siri kulabya na kutatu ali musajja mulungi bakubanyabonyaza fabona batusula kubunkenke basingwa maza tabatwatiranga kwa bana nano imirira no gamba ngubakukwatira omwana mukasenge ku kitanda batulage kadeka wafuluma njagala kubuza mukazi gwe yafuluma atya mu buliri bwo olaba musajja yetu sabwate aliso nojura bwoti nosula kusimu yangu ojikankandaliza yakutoloka katya mukazi gwe yakutoloka katya mu bantu bonna ebikazi ebijujuru nalondamu omwana wo twagala mazima twagala tulage n'akatanda ako keyawalamba kuba ndaba musajja muwanvu yagenda katya awo wenjagala okulaba tata aji ndi wano nfukamidde bwoviira munda tata ndwana tulwana katonda wali mwenkanya nkulinze tata ojja nkutwale okuvugiriza Haji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeezera terubadde lunaku lwakweyimirirwa oludda olwabiruze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'okuminaogumu gukomewo nga gukuŋŋaanyiza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda. Naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Haji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti muyina obujulizi bwonna temwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina naye bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Haji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Haji Ali Mwizelwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye nti tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division.
nsaba Katonda abatukuumira. Naso Katonda oludda oluwabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogamba. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikutte mtu wasooka kuwuliriza saidi ye ya musajja gyokka gye wawuliriza. Waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye tuwagezezzaako mutiisatiisa. Kuba siina we musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye. Kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango. Ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru. Era singa yayagala okunoonyawo naleponsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti? Wangi? Lwaki yaloopa omusanga ate alina access ku kizibiti? Ebyo jja bisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sebo weebale nnyo ekibuuzo kyo. Ankubere owekitiibwa Robinah Nabbanja, Prime Minister, Speaker wa Parliament, nja kusaba nti nno ebintu bingi nnyo ebizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bakyaye gavumenti olw'okuba nti babbibwa, olw'okuba nti bacaccanyinga olw'ensonga tewali office batwala, tewali we baloopa, tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja. Bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala. Abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Abakyala mabo wa sympathies. Omukyala yeekabyako ne weyeetakula. Okeera ku makya n'owasa omukazi n'ajja nga talina wadde tisati bwatuuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala. Abasajja banyigirizibwa babbiddwa. Yansonga lwaki abasajja abanyiivu basula mu mamotoka abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaabwa emisango wadde we balipootinga wadde office nemu. Tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja. Ate si Uganda yokka waba twagala tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwa nsonga ki. Ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwa nsonga ki. Tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Eno Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba famire, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabirira abaana baabwe, babafuula bizinensi. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi ne bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala naye nanzirayo ku Bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwa nsonga nti Yesu Katonda batonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka n'kifuula ntino ki. N'olwekyo kyensaba mu byonna nti nno tubeere n'obwerufu, tubeere n'obwenkanya eri abasajja
abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe. Abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi. Abasajja bakola nnyo, abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abantu baabwe. Naye the end of the day n'abeera ng'ate anyigirizibwa. Nolwekyo tusaba tubeere nga atlist wabeerewo ekitongole eddembe ly'abantu. Tusaba wabeerewo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso. Olw'ensonga ebisomozebwa bingi mu ggwanga Uganda nga biruma abasajja mutusaasire omusaala gwe twagalamu Kabampaane ne Simpase. Abantu abazze okunoonya amawulire ne Simpase musobola okugakolera ewammwe. Oyo twamumanyiira wa mawulire wa Kabampaane ate media ze Uganda zifokasinga nnyo ate si wa mawulire totemerera ba mawulire wabula azze okukola Kabampaane afune amawulire, azze okukola Kabampaane ayogerweko. So n'olwekyo twakowa Kabampaane, tetwakowa Kabampaane. This time tuli serious. Tuli mu Kabampaane bannamawulire mbasaba okufokasinga ku kintu kino. Abasajja musinga onnyigirizibwa. Abantu abanoonya amawulire ne Kabampaane si twazzeemu si twagiridde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sinaba kumalayo ssemateeka w'eggwanga, ssemateeka w'eggwanga yonna mukawali inquite from me, inquite for her. That's why nakusandiza n'ekibiina kye bayita equity for men, equality for men. Inquite for me. Inquite for me. Why? Because inquite for men kiri mu constitution ya ggwanga Uganda. Inquite for men, inquite for all. Ssemateeka w'eggwanga akuwe olina okuba n'eddembe lyo litakuweebwa wadde government. Omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nabyo ng'omuntu. Omuntu alina eddembe lye alina okuyimirirako ng'omuntu nga terikuweebedde wadde government wadde ani. That's why twagala ekibiina kyaffe kitibwa inquite for men. N'olwekyo tubakubira omulanga mwenna basobola okujoyininga ekibiina kino. Tukubira bamasheeka ne ba Haji muveemu okuswala. Bamufuti ba Uganda mulekeraawo okubikirira ebirwadde. Bamufuti mu standing this time. Abasajja abasiraamu babbiddwa olw'okuba nti bapira family. Abasajja b'amaanyi abasumba abaki babbiddwa abakazi. This time tulina okutandika strong. No matter what. Kumbeera gye mpitamu kati nina okutiisibwa abantu bankubira amasimu abamu ne bajja ewaka ngangamba omusango oba togugjeeyo ogenda kulaba ogenda kukiraba byonna ensonga zijjeeyo musajja mute katukuwe kino katukuwe sente bingi te nekyokulala ne Honorable Nsereko naye yavuddeyo nantiisatiisa ekyasinze okumalamu amaanyi bino ebirala byonna mbadde Honorable Nsereko Hajjat ate nga nze mulonzi bwe yagambye nti babadde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi kati nenebuuza Hajjat atuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetera omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo bwe yandivudde ekigo yandibadde annoonya mugende munditira oyo omukazi nandibadde nziruka misinde okujja ewa Honorable nange nemukola ki nemunnyonnyola ye naafuna bwalaba ensonga naye ate naatakola ki wadde alina sayidi eyiye naye teyanditiisizza ate nze Hajjat Nsereko kye nabadde nsuubira okuba nga agenda kukola ng'omuntu omuyigivu ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ali mu kifo ekifaanana bwe kityo nandibadde ngamba nti kajje akwate nze akwate n'omwana wange tugende ku airport akebere ddala omwana ono bye bangamba nti yatambula n'agenda mu nsi gundi ddala yali atambuddeko ekyokulala bye bangamba nti Hajjat alina endagamuntu bbiri ddala bituufu okitegeera nina endagamuntu emu nze nagazeetinga okukyusa endagamuntu yange ebipapula byange mbirina kitegeera ebintu byonna mbirina kakati Hajjat simanyi kiki kya weyavudde okwogera ebintu ng'ebyo kitegeera sirina ndagamuntu bbiri nina endagamuntu emu nakyusa nensweyaringa Uganda Gazette endagaano gye nina eri mu mateeka anya bampita Kansongobi Hakim era nga ndi looya wa Hajjat era ngayimirira naye muwa kyonna kyonna ekyetaagisa amagezi gonna gonna gali ligo ageetaagisa mu nsonga ze zonna zino ezikwata ku musango guno olwaliko kyenjagala okwogerako olwaleero njagala kiweereza abo abagenda mu maaso nga
batiisatiisa boogera ebitakwatagana biri ne biri ffe baloya tetulwanira ku street tulwanira mu kooti naye naawulira nga waliwo kyeyandyagadde okumanya kuba kyeyemulugunyaako tumusaba ateekeyo omusango. N'ekirala kyenjagala okwogerako be bantu abasaalimbira mu maka ga Hajjat. Mbadde mbasaba bakikome bunnambiro kuba inaina anaakwatibwa ng'ali eyo tujja mutwala mu mateeka. Then bonna aboogera ebitakwatagana. Kaabe taata w'abaana ayogera nti byonna nga byayogerera eyo emabbali tebikwatagana aveeyo mu lujjudde mu mateeka kooti we ziri open abyogere. Bonna anaayogera ekitakwatagana nga kikontana ne guno omusango amanye nti omusango gwayogerako guli mu kooti era aba amenye etteeka okugwogerako. Eyo yena anaagwogerako ng'ali eyo emabbali tujja kumuleeta mu mateeka ffe kubanga byayogera byonoona omusango guno. Kyembadde nsaba abantu bonna bamanyi nti criminal justice system ya Uganda eri so tight era ejja kukola omulimu gwayo ku nkomerero kooti ew'ensala yaayo. So mbadde nsaba abantu bonna tulinde ekinaava mu kooti, omusango guli mu kooti kirungi. Amanya nze Ngoli Hakim. Poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba buli alina obujulizi bye mwogera omwana simanyi bino Hajjat omwana yatambula yagenda simanyi Mexico simanyi yabuyitawa buli alina obujulizi poliisi yavuddeyo bulungi ne bagamba bamutwalewa ku poliisi bawongere kuki ku bujulizi bwe balina. Kyembadde nsaba bano aboogera omukazi ali bw'ate omukazi yakola kino omukazi simanyi biki byonna abagatisa ebiki n'ebiriwa babitwalire poliisi ate nga kuliko evidence. So si buli omu kuvaayo kwogera kyasanga. Nze ebyange njogera na bujulizi okuva lwe natandika okwogera ensonga zange. But Agnes, ekibuzo kyange kisemba future y'omwana wange eringange yakola ki yayonooneka kitegeera kati olinga agamba nti ekintu bwe kityo kiba kituuse ku baana baffe tusirike nga olw'obulungi bwa future kati ekyali waati manyi omwana wange oba anaazaala oba taazaala because Agi naye yeegaana n'abaana abalala abavuddeyo nga bagamba nti si kituufu ebigambo babateeka mu buteeke. wali oyagala ndowooze ku future y'omwana wange wanaabeera mu maaso ndeka kino ekibadde kimutuusibwako. Is a question. Ulidde ndyoke ndaboonoonsere kuba naye mutiisatiisa abantu mwembuga esibula nkulaba by law nsereko you're supposed to be kuba kati you're a threat. Omukyalo oyo asobola okgenda n'akuwaabira ku poliisi n'agamba nsereko avuddeyo nga ntiisatiisa because obukyayi bw'oli mu kulaga nga lawyer bulaga unprofessionalism in the sector you're in. To begin with, a full lawyer is not supposed to interact with the mulopi. That is how it is. Toyina right in seroko yogera n'omuntu ali mu kubawaabira emisango. If you want to talk to the person oyina kwogera ate na lawyer wa zulah wabulozze ku media kwennyini ate ko threateningirako omukazi mazima ddala nsereke etteeka walisomerawa. Someone is saying Nsereko is a lawyer and he also has a right to speech, a right of speech. Are you a lawyer? I'm not, but I can teach you a lot about lawyers. He doesn't have the right to speak because see a judge. Byonna Nsereko by'alina okwogera ye nga lawyer alina bigamba judge, alina bigamba mulamuzi. So zibigamba public. In case of any evidence that implicates that woman into forgery, into what is it called? Oluzungu lubuze. Aina bigamba judge nti bannaye judge omukazi ono alimba yakoze wati ne wati sikujja ku media to threaten the woman. He doesn't have that right by law. Nkusomesa gwe kyotamanya ate oyagala kwenankana. He doesn't have the right. Ekyo kyokka kimusibya gwe abadde tamanyi nti oyo lawyer gw'oyita lawyer kimusibya. Omukazi ayinza ogamba lawyer woli yavuddeyo nga threatening. I don't know why he's threatening me because Nsereko doesn't have any right to hold grudges. Kitegeeza wakeera ku makya nga bamuwangudde omusanga asobola n'okukwata omukazi n'amutemula just to get a win. A lawyer talina kubeera emotional. He's not supposed to be emotional in this case.
talina kulaga side nti omusango gumutuddemu, talina kulaga side nti atayina kwegamba kyakutte kyamaanyi nnyo. He's not supposed to show that side. Mama, give me that remote. Huh? Amateeka mugamanyi kitono baba bukusamba onsereka. I'm sorry to say Zura tajja yingira komera. Many of you would want to see Zura ending up in prison, but I'm sorry to break it for you, she's not going to jail. Zura ate na joli tulina we bano wansereko tebajja kutiisa. They are not above the law. Gamulemye kutandika kudda mu kalulu kawangula bamujjamu obwesigwa atandise kulwana ntalo zitalizize. Move ku bantu. That is how, let me tell you, many of you were asking me, Olu, will I try to talk dayo amateka gegano? Omunaku tawoza. Omunaku wabo ina connections. Wane Uganda bayinza okukuba connections n'owuliranga naye weetamiddwensi. The least you can do, kulabisa bulabisa. Naye mb'oyingira etteeka naawe oyinza okwekubamu mu mutima n'ogamba oba sijjukira bulungi tekyabaawo. Ye Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.